Dr. Belpo Wabula okuva mu ggwanga era Nigeria atongozza enteekateeka mu agenda okuyitawo okuyamba amawanga gasobole okuvvuunuka ebikola omuli ettemu okukosa n'ebirala ng'omukolo guno oguyindidde ku kkanisa eya Redeem Gospel esangibwa e Kisaasi ng'etuumiddwa Gap Intercessors Ministry International ng'eno eri mu mawanga ga Africa 26. Bw'olaba ebyobufuzi mu ggwanga engeri nga gye bitambulamu mulimu emiwaatwa egyetaaga okuleeta abakulembeze ku board. Critical matters, staunch problem that government and authority could not handle. We will tell them, please, can you give this to us and see how we go about it. That is the duty of God. Dr. Abel agamba nti enkola eno tezze kulwanyisa gavumenti na kwanika nsobi zaayo wabula nga bakwatagana wamu n'abakulembeze okulaba ng'obulamu bw'abantu bukyuka n'eddembe lyabwe litumbulwe. We are not coming to fight the government here. No, we are coming to join efforts and forces with the work activities of the government. Frederick Wafulanga yakulira enkola eno mu Africa annyonnyodde ku kigendererwa kyayo n'ategeeza nti kyekiseera bannaddiini okukolera wamu n'abakulembeze okumalawo ebikolobero nga kino bakyesigamiza ku byawandiikibwa okuva mu Ezeekeri ne Yeremiya nga bw'annyonnyola. Oli bw'aba ng'akaaba ku lulwe eno n'ola ng'akaaba ku lulwe ku sayidi endala beetaaga bonna basangulwa amaziga anyigiriza n'anyigirizibwa bonna beetaaga okutabagana. Kati tolina bujja kugamba nti Katonda tusabireko sayidi emu oba eggweewo, nedda. Tusabira nti emirembe gibeere mu nsi yonna buli muntu avunaanyizibwako. Tosobola kukoonana na gavumenti kubanga gavumenti nayo esala mpayinda kulaba ng'emirembe gibeerawo. Ate ye omusumba w'ekkanisa eya Jerusalem Healing Ministries International esangibwa e Kisaasi Mugambage Patrick awadde abakkiriza amagezi okubeera abagumu nga lwe bajja okuwangula ebizibu by'ensi eno. Ebintu ebimu Katonda gaakuyita otandikira mu maggwa nga waliwo ebifumita naye bw'ogumira amaggwa ogenda ku museetwe mu linnya lya Yesu. Ebintu ebimu Katonda akuganya ne biba nga bikutesitinga. Kakati gwe bw'oba oli mutitiizi ng'ogamba nti gana amaggwa go nga wulidde kanzire emabega, you must test. N'oyita test eyo bw'omala kugiwangula n'ogenda mu magenda go mu linnya lya Yesu. Nga yeesigama ku kyawandiikibwa okuva mu Bassekabaka ekyokubiri essuula ey'omusanvu n'olunyiriri olwokusatu agamba nti embeera buli lwekunyigiriza n'ozinga emikono tobaako ky'okyusa. Bw'atyo n'asaba abakkiriza okweggyamu okutya batandike n'ekitono kye balina ate balondoole ne mwabo be beebuuzaako. Olutalo olwa Dawudi yali agenda kubuuza baganda be naye nga nabo baatya. Omwoyo w'amaanyi tebagulina. Kakati oyagala kugenda kugula kapoloti ka miliyoni 17 Katonda akuwadde ekisa n'ozifuna ng'osooka ng'obuuza waba muganda wange nkagule akugamba munaye Kampala tezimbika. Weguma amaanyi guma omwoyo genda okole ekyo Katonda kyakoze eki kyakuwadde onabeera omuwanguzi mu linnya lya Yesu. Obeere ne vision, obeere ne mission, obeere ne objectives keera otandike. Katonda alinaabo abatandikako abatatya. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agalero.